Atenderezebwa agulumizibwe ekitaffe Katonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwaka si gwa kuzikira. Mbalamusizza baakikana mwenna abampuliriza babuuzaako mu linnya erya kitaffe Katonda ne Maama Namugereka weepoonye bajjajjaffe mu biti byabwe eby'enjawulo. Tubeebaza nate ku lw'olunaku olwaleero lwe batuwadde nga tuli mu kaseera ak'okumaliriza ebigezo byaffe ebinaatuyisa mu ssomero lye tuliko oba okutuzzaamu eri abo abanaabeera basazeewo kubanga oli Katonda wa nnaggwano nga oyina eddembe okwesalirawo. Nagutyo ebigambo by'ogenda okuwuliriza nsaba obisengejje we bitakkaanya na mutima gwo, we bitakkaanya na mwoyo gwo, nsaba obisuule muguluka weeyongereyo n'obulamu bwo weewaawo. Olwaleero nzize n'omulamwa ogwera engeri Katonda w'asobola okubeera ng'ayongeramu entegeera ye. Katonda muntu w'asobola okubeera ng'ayongeramu entegeera ye. Method eno nagibawaako naye yali engeri we tuli mu kiseera nti nno twetaaga obutonzi okubeera nga oyita n'okusobola okubeera ng'otuuka ku ddaala eriddako erya amakyusa g'obwakatonda bwaffe. Entegeera yaffe erina okubeera nga eva mu bwamunguubwa obwo bwe baatuteekamu. Ekisooka mu byonna njagala kuwabulwa eri bakatonda bannange nti amakyusa ge tulimu olunaku olwaleero si makyusa agali nnomo naye makyusa agali ku ngeri y'okubeera nga onunula abawambe. We tubadde wano oba mu ssomero eryatuteebwamu naffe ffennyini nga twakkiriza okubeera nga tulijjamu, twawambirwa Jehovah Jaira ne vampire ze. So y'ensonga lwaki waliwo emikwesese mingi egyatwerwawo bajjajjaffe mu kaseera kano okusobola okubeera nga batuteekateeka mu ngeri yonna esoboka, naye nga ekyandibadde we singa tekibadde ekyo twandibadde tutambulira ku buwangwa bwa buli kinnoomu gy'ava. Naye engeri we twawambibwa ate ne tubeera nga tuzze tuteekebwamu ebirungo eby'enjawulo eby'obutwa okutubeera nga bitukiipingira mu butamanya, y'ensonga lwaki bakozesezza nnyo ne kye twandiyise nga amayengo ag'ebigambo. Ebigambo ebyo bye nkugamba oba bajjajjaffe bye batugamba si nze nzekka naye bakatonda ab'enjawulo bye bagamba okubeera ng'obiddamu kubanga tetuyina budde. Ate n'ekirala vampire zaamanya nti ebifo bye tulina okubeera nga tugendamu, okitegeera, ebifo bye tulina okubeera nga tugendamu kababisibeko, oba okitegeera, kubanga waliwo obukulenge bwe tulina okubeera nga tugendamu. So obutonzi bwasalawo ababale be babeera batambula kugenda okutereeza obukulenge ebwo, naye abasigadde engeri we tuli abawambe basobole okubeera nga bakozesa ebigambo ng'abalala bakatonda abalala we batereeza emisingi
So siyagala weenafuye olowooze nti nno ebigambo byogera mayengo g'oyogera n'okwatula obwakatonda bwo nti okola kikyamu. Nedda, twali bawambe. Era y'ensonga lwaki mbateereddewo amakerenda ago aga activated chago tablets okusobola okubeera nga abasobola okugafuna mugafune mugamire gasobole okubeera nga gayoza obutwa bwe tuzze tulya. Naddala abantu abalya ennyama ya supermarket, manya ebintu bya supermarkets, ebintu byonna ebiri global, n'amazzi aga taapu ge tuzze tukozesa bonna bazze bateekamu chloride kulaba nti batukiipingidde tutya mu foomu eya kimbuyege, nga newankubadde be bakiipingira mu bwa kimbuyege baabalowoozesa nti bamanyi, kyokka ate nga bo tebakola ki, mu butuufu tebamanyi. Kubanga kyannaku nnyo omuntu okubeera nga oli nnamunswa naye ne bakugamba nti olina kusigala nga nswa. Tewaliwo akeera ku makya n'abeera ng'ali mu kiswa nga mulimu nnamunswa waamu n'alowooza nti nno enkya asobola okukeera ku makya n'afuuka nnamunswa ennene nga eyamuzaala. Naye ate nga bwe kiri, kubanga buli kintu kyonna kyediplicatinga mu kyezaala. Kitegeera, kyezaala. So mu ngeri eno musobola okufuna amakerenda ago oba okufuna amanda agaffe agafumbisibwa ne mugasekula then ne muganywa. Mwami Lumbuye yabibabuulira ebintu ebyo engeri w'okugyamu obutwa, si butwa bwokka buno obw'ekiyiso bwe babakubye, naye n'obutwa bwe muzze munywa mu soda, bwe muzze munywa mu bintu byonna ebya supermarket, mu mazzi, bintu bingi nnyo ebiri global ebizze biteekebwamu obutwa obw'enjawulo, naddala ebipromotingibwa be bayita ba star. Kyokka ng'ekituufu yeggwe star, kubanga yeggwe munyenye ekola obwakatonda. Ekigambo star kitegeeza obutonzi. Buli muntu star, nga newankubadde amaanyi oba chemicals ze bazze bateeka bakatonda ab'enjawulo zaabasuppressinga bo ne balowooza nti bantu ababeera mu nnyama ne bafa ne bagenda ne kiggwa ne basigala mu malaalo ne kiggwa, ne batamanya nti nno bakatonda abajja okwexperiensinga obwakatonda bwabwe mu mubiri tebafa. Ng'ova ku mutendero ogwokusatu oyingira omutendero ogwokuna otandika okukwasaganya obwakatonda bwe obw'omubiri n'obw'omwoyo gwo. Ebintu bino nze nga mbisomesa n'abasomesa ab'enjawulo. Then oddizibwa obwakatonda bwo obutafa bw'ozze ozimbira okumala ebbanga. So yeno technique oba engeri gy'osobola okubeera nga oyongezaamu entegeeraayo nga katonda ow'enjawulo, okusobola okubeera nga oyita mu kaseera ko kennyini ke tulimu, naye nga kagenda kubeera kali wind up ne solar flash egenda okubeera ng'ejja. Ekisooka mu byonna ky'olina okutegeera ng'abatonzi tussiza mu kawompo. Ekintu kino nze nabadde sikigenderedde naye ku makya nagenza okuwulya nga kiri very active mu kawompo kange, era ne wenjogerera kati kaswitchinze on. Owulira amayengo ddala agedda ng'ovuddeko waliwo agabadde gajjanga ne gabeera on and off, ndowooza nga bali nga ng'obutonzi nga buli kukwasaganya eriiso lyange eryokusatu, then
ne gye twandiise ennyinda ey'okusatu nga ke kawompo kaffe ako ke mulaba abaana abato ke bakuba ke kaakabeera katuddemu amayengo ag'obulamu obutaggwaawo. Tasikyo eri nze naawe okusobola okubeera nga tuactivatinga akawompo ako. Nze akange katandise siri special kusingako gwe, ffenna tuli kintu kye kimu. Naye olina okukola engeri y'okubeera nga okozesa ebirowoozo byo okutandika okubeera nga olemerako, kubanga kino kitwale nti nno bwe bulamu bwo obw'obulamu obujja bw'oba oyagala kuyita essomero lino lye tulimu. So okusobola okubeera nga oyita mu bwengeye gye twandiise nga 0 point oba obwakawumpuli mwe tuyita mpoto eya akaseera akatamanyikiddwa oba akasisinkana ebipya aka kye bayita mwavulunkupe mu bwengeye. Kitegera mu butonzi okayitamu olina okubeera nga osimattuse n'okusobola okubeera nga oyita amayengo go mu bwakawompo, n'okubeera nga oyongera ku ntegeerayo, ekitegeeza nti kino kibeera kijja kwetaagisa okubeera nga okola more research n'okusobola okubeera nga okkiriza ebintu ebipya mu nsi mbwakatonda bwo, kubanga jjukira nkugambye nti tubadde bawambe, ekitegeeza buli kintu kyonna kibadde kipromotingibwa okubeera nga kiyingira ekyombo kyo kifu, n'okusoma kwonna kufu okusinga obungi, newebeera doctorates. Basomesa badokita baffe abasinga bambi babasomesa how to simanyi na kumanya kuleetamu ndwadde na kukola solution. Balinganga abasawo abaganda abateganga bo bennyini nga batega amatalo, then ekyalo ne kidduka ate babawonye. Yengeri y'emu nga newankubadde mu kutega amatalo agali gundi aga science bakozesa ebintu bya njawulo bye tulya, kati ye dokita najjanjaba kiri nga newankubadde bangi bambi tebamanyi, kubanga eno skiimu y'abavampire okusobola okubeera nga batunafuya n'okusobola okubeera nga batulwaza, bo bakole ssente. Kitegeera. So oyinza okubeera nga tojja kusobola kubeera nga ogula akawompo ako okubeera nga kasigalako, naye osobola okubeera nga at least otuuka ku level eyo obwongo bwo oba namuziga y'obwongo bwo nesobola okubeera nga emaakinga ne timeline y'amayengo agajja kubanga gagenda kubeera nga g'amaanyi. Okitegera. So tekiniki nali nagibagambako naye nsaba tugiddemu. Oddira ebirowoozo byo n'obiteeka ku bitundu ebyenjawulo eby'omubiri gwo. Oddira ebirowoozo byo n'obiteeka ku bitundu ebyenjawulo ku mubiri gwo. Osobola okubeera nga n'oddira ebirowoozo oba empuliraayo n'ogiteeka ku mukono gwo ogwa ddyo okumala seconds nga 3 oba ku ddakiika emu, then n'okyusa ku mukono ogwa kkono, then ku mugulu, then ku kawompo we wennyini n'obeera ng'owulirizaawo, then n'okuwuliriza mu lulimi, ebitundu ebyenjawulo n'obiteekako ebirowoozo byo. Kiba kijja kukuyamba okusobola okubeera nga oyita amayengo aganaakuyamba okusobola okubeera nga endowooza yo n'entegeerayo yeeyongera, osobole okumaakinga
n'amayengo agajja agagenda okubeera nga gayawula abagudde ebigezo n'abayise. Naye kino tekimiikinga nti nno kigenda kubeera mu feeza emu, kigenda kubeera mu feeza ezinnyingiko bajjajja baffe bazimanyi oba bataata baffe ne bamaama baffe mu butonzi be bamanyi. Naye wobeera ng'omisinze esooka then tekimiininga nti nno n'endala ogenda kuba nga ozimisinga. Naye abagenda okubeera nga bakola ki, bagenda kubeera mu nsi ya kiwaanyi of which gundi emirundi we ginaabeera giweddeyo then ensi eyo egenda kusaanyizibwako n'abanaabeera bakoze eki, abanaabeera batuddeko baddemu mu bigezo ebyokubeera nga beetegereza n'okusobola okubeera nga bakkiriza obutonzi bwabwe. So oconcentratinga ku bifo ebyenjawulo ku mubiri gwo, kino kibeera kijja kukuyamba okubeera nga attractinga amayengo aganaakuyamba okusobola okubeera nga weeyongera mu ntegeerayo. N'ekirala okulaba nti kkiriza w'obeera ng'oyagala oyite ku mutendera gwe tuddako, ng'oyagala obulamu bwo oba obwa Katonda bwo bweyongera okubeera nga bubeera mu nnyama, nkwegayiridde kyusa endowooza yo. Tandika okubeera ng'oweeno onoonyereza ate amazima gali munda mu ggwe. Wuliriza naye tomala buli kimu ky'obeera owuliriza tokimala gakiyingiza. Wuuza omutima gwo bwe tutakkanya na kintu kyonna ne weebeera nsomesa yange nkugambye mukwano tokitwala kubanga amazima gatudde mu ggwe. Ensi eno we yali etandika n'obutonzi katugambe nti nno planet weebeera etandika otandika mu elements, ekitegeeza nti buli kimu ekibeerawo ku nsi ne mu butonzi obeera okimanyi era obeera okiraba era mubeera mu kipaasinga ne mubeera nga mu kukimanya billions ez'enjawulo ne mwegatta then ne mukola entity emu gye bayita omwoyo gwo. So amazima gali munda mu ggwe. Unlearn everything kye wali oyize. W'obeera nga oyagala osigale naye oli wa ddembe era okusobola okubeera nga owakana naye manya nti ogenda kugenda. Ekyo kyo njagala okimanye. Ekirala ne w'obeera nga ogenda naye ng'olina ky'oyizeemu mu kaseera kano kiba kijja kukuyamba nti akaseera akanaabeera kajja mu bigezo ebijja eby'emitwalo oba emmeka emitwalo ebiri n'ekitundu mu 9 kiba kijja kukuyamba okubeera ng'ozuukusa amazima ago ge wali olowooza nti ga bulimba oba ge wali olowooza nti nno bino bya bulimba ate ne bibeera nga bye bigenda okukutaasa nga newankubadde ekiseera kino oyinza obbikola ki, oyinza okubiyisaamu amaaso. Kitegeera. So kino kitwale nga kiri serious. Unlearn everything. Questioninga buli kimu. Questioninga okubeera Katonda yeetengeredde aweereddwa kye tuyita obwetwaze. Obeera otambulira mu butonzi bwo nga yeggwe wekka ayina olukusa eri obutonzi bwo. Kyova olaba nti nno nakugambye mu ledi ezisembyeyo emabegaawo nti luli okumandwa kubadde oba okubeera ng'oyogera ne bajajja kubadde balondawo mu bulonde. Naye kati kugenda kubeera buli kinnoomu aba atudde ku ki kubanga amayengo gabeera gavudde mu kizikiza kati nga buli omu abeera ayagala okukuwa obubaka aba asobola okubeera nga abukuwa mu kyombo kyo kubanga ffenna tuli kimu. Tewaliwo asinga munne. Tuli kimu. So omuntu yenna asobodde okubeera nga ayongera mu ntegeera ye
n'ategeera ne kikyali kubanga toyina w'osobola kubeera nga oyongera entegeerayo nga totegedde kikyoli kiki ekikola oli mayengo amayengo ge gaki era gavaawa era gatandikira wa gava mu bazadde bo ekitegeeza bwe buwangwa bwo otegedde obuwangwa bwo otuddemu ki otuddemu obusajja n'obukazi nga bwe bulongo bwo w'obadde ng'ojja ng'ozaalibwa emirundi n'emirundi nga bw'okomawo mu sayidi ey'ekikazi mu sayidi ey'ekisajja mu sayidi ey'ekikazi mu sayidi ey'ekisajja ng'ojjako experiencinga toyina kikyamu kyonna ky'okoze newankubadde ng'ozze otta ozze ologa ozze okola ebintu byonna eby'enjawulo obwenzi biki eby'enjawulo byonna newankubadde n'oyinza n'okuba ng'okyabikola olunaku olwaleero tebikulwamulwako ye gwalina okubeera nga weesonyiwa n'osobola okubeera ng'oyizeemu kitegeera so mu kweyiga n'okusobola okubeera nga otegeera obwakatonda bwo kikuyamba okweggyamu endowooza eziri negative n'endowooza ezirina obulumi n'otandika okubeera nga ozimba obwakatonda bwo mu kweyagala n'okubeera nga obuzimbira ku buvunaanyizibwa n'otandika okukola divine principles ezifuga obulamu bwo kitegera divine principles zino divine principles zitambulira kuviira ddala ku bintu byonna bye tujja tutambuliramu mu bulamu mu maka mu mirimu n'omanya owandolinga otya mukyalawo owandolinga otya bbaawo okuyombagana kwonna oba obutakkaanya kwonna kwe mubeera mubadde nakwo mu kifo ky'okubeera nga muyomba kale kagenderezo embeera ebeerezzeewo mufunye mutya solution okulaba nti mugigonjoola mufune divine principle n'abagatta awamu wembeera nga mulemaganye then kiba kitegeeza nti nno emyoyo gyammwe oba amayengo gammwe gagaanye okukwatagana ekitegeeza nti mulina okwawukana mu maaso kubanga mu butonzi tebuliimu nti nno onoomufumbiddwa permanently nedda kubanga jjukira oli katonda eyeetengeredde kyovula nti nno mu madaala ga waggulu its soul contract kasita ebeera ng'eri breached ng'omuntu ayingirira eddembe ly'omulala ng'amayengo gakontana ono akola bintu birala n'omulala nga mu kifo ky'okubeera nga obeera mu ddembe lina okweyagala n'okubeera mu bulamu obweyagaza then gwe n'okola ebyabalala gwe n'ofiiriza obulamu bwo okusobola okubeera ng'osanyusa abalala ekyo tekiriiyo oyina kusooka kumala kweyagala n'obeera mu bulamu obweyagaza then n'osobola okubeera ng'obuwa abalala kubanga toyina w'osobola kugamba nti oyagala omuntu nga gwe kennyini teweeyagala onaagaba ki ky'otayina sooka weeyagale tokkirizanga abantu balala bonna kubeera nga be balina okusooka okumala okukwagala naawe okusobola okubeera nga weeyagale kino kikutwala ne ku point ey'okubeera nga tuyina okusalawo ku ebyo ebigenda okujja bakatonda ab'enjawulo baganda baffe bannyinaffe ab'emikwano baasalawo ne basobola okubeera nga beezibira okuva eri amazima ne w'obeera ng'obatuukiridde ne w'obeera ng'obagambye muvaamu lutalo ekitegeeza nti nno abeera yasalawo naye nga tekitegeeza nti tomwagala okubeera nga omwagala oba oyina okumuwa respect ye ng'omutonzi kubanga katonda yeetengeredde muleke era ebyo byonna byaba abeera asazeewo kaaba akaddeyo kanaabeera katuuse kaaba moving on kubanga toyina lukusa lwonna lw'ogenda kubeera nga okaka muntu
oba muganda wo oba wa Luganda kusobola okubeera nga akkiriza ku ekyo gwe kye wamanya kitegera tewali tosobola kukwata muntu taayi n'omugamba kkiriza obwa Katonda bwo kkiriza nti oli Katonda nedda naye mu kugenda wano nga bagenda ajja kutegeera era ajja kujjukira akaseera we kalibera katuuse nga newankubadde bujja kubeera maaso nga wayiseewo emyaka mingiko naye ajja kutuuka era ayeeyunge kwabo abakkiriza obwa Katonda bwabwe. So kyekiseera tuyiga okubeera nga tubeera mu bulamu nga yeffe bakama b'obulamu bwaffe. Kyekiseera tutandika okubeera nga tukula. Kyekiseera tutandika okubeera nga twerowoozaako. Kitegera nga bakatonda ate tusobole okubeera nga tubeera nga Katonda nga bwe kiri nga tukyusa endowooza zaffe. Kitegera ekirala quantum monetary system bakama baffe bajjajjaffe baatugambye nti eno egenda kubeera nga ekolebwa bataata mu butonzi abasukkulumu naye nga egenda kubeera nga etambuzibwa ku mayengo g'omuntu amayengo ga buli mutonzi yensasula gye banaabeera bakuwa kubanga bo nga bakatonda mu upper realms oba mu dimensions awaggulu babeera balina radda ya buli muzimu oba mu buli mutonzi yenna abeera atudde ku buli sseŋŋendo naye tosuubira kaseera nedda jjukira tugenda mu dimension oba tuyingira mu dimension etaliimu budde etaliimu kroko etaliimu budde nga bwe tubadde tububala oba kalenda kubanga bibeera dimension bibeera illusion bino birooto bye tubaddemu obulamu bwa birooto bwe tubaddemu kati wova ku mudaala ogwokusatu w'otandikira obulamu obwaddala okusobola okubeera nga weezuula n'otandika okubeera nga obeera mu bulamu obwo obwa buliwo n'ova ku obwemabega n'ova ne ku byamaaso kubanga ebyemaaso tebinnaba kukola ki kutuuka ebyemabega byaggwa beera ku bw'obulamu obw'olwaleero kozesa obulamu obwo bw'oba olimu oba bw'oliko okusobola okubeera nga obuutilizinga n'okubuteekamu n'okubweyagaliramu mu ngeri yonna esoboka. Kitegera engeri yonna esoboka. So ekitegeeza nti kyonna ekijja tusabiddwa bakama baffe tubeere nga tetuddaawo kubeera na birowoozo nti oba kino kyekigenda okujja ekigenda okubeerawo oba kyekigenda okujja oba ensi egenda kubeera etya nedda manya nti ensi enkadde eggwaawo empya etandike gwe choice yo okusobola okubeera nga okontinuinga n'ensi empya oba okugenda n'ensi enkadde kubanga buli ekipya wekijja ekikadde kiba kirina okuvaawo. So ebintu by'ensimbi sisitimu eno egenda kubeera nga ebihandolinga naye bagenda kubeera nga babeesingira ku mayengo go. Kino kibeera kijja tuyamba nga bakatonda okusobola okubeera nga ffe ffennyini ate tukula. Gwe kennyini mu kukulako ate bazadde baffe bakusasula okubeera nga bakuwa just monetary naye nga ssente zaffe ezaddala mayengo. Naye jjukira bazze batubba okumala ebbanga n'ebbanga ssente golodi yenna gwe babaggyeko yenna agenda kubeera nga atuddizibwa kubanga yeffe bajjajja. Oba okitegera wenkera ku makya n'enzaalibwa e Uganda n'engenda n'enzaalibwa e Kenya n'engenda n'enzaalibwa mu America n'enzaalibwa e Congo n'enzaalibwa mu England n'enzaalibwa e Germany n'enzaalibwa e Brazil ng'ogamba nfollowinga bajjajjange
naye ogenda okwezuula nti gwe kennyini ye gwe jjajja omu azaatambula mu mawanga ag'enjawulo. Kitegere ye gwe omu, ye gwe jjajja ow'emabega, nga newankubadde oyinza okubeera nga jjajja kati w'oli oba gye bakuyita jjajja wali mu lugoye luzungu oba nga wali lw'abayindi nga wali mu lugoye lw'abawarabu. Kati oli Buganda ogamba abawarabu babi, abayindi babi, naye nga naawe waliyo, era nga waliyo abakuyita jjajja nga n'ekifaananyi kyo gye kiri mu ddiiro. Tegeera obwakatonda wo, tegeera obwakatonda bwo Katonda munnange. So akadde Katonda kitaffe Tonda ne Maama Namugereka ne department katugambe ey'abataata abasukkulumu oba ab'obutonzi be bamanyi akadde ako kokka. Kubanga jjukira ebigambo ebisukkulumu mu butonzi biri taata ne maama. Kitegeera biri taata ne maama. So be bamanyi akadde, naye tobeeramu na kutya nti ate oba sikulu fees oba simanyi biki oba simanyi tunaabeerawo tutya. Nabakeera ku makya ne mbagamba mmwe mwali mu stanza eyo eggulu ebbi, eryo libeera ggulu. Kitegeera. So beera nga teweeraliikirira, beera ng'obeera mu bulamu olwaleero, kubanga mmanyi obulamu olwaleero bwe tuli mu bunyigirizibwa kyo kituufu, naye njagala okitegeere nti tewaliyo muntu mutonzi yenna oba muntu yenna we tubeera nga tuzze mu ngeri gye tubadde tutambulamu mu bw'obuteezuula nga tetunaba kwezuula. Tewali mutonzi yenna azzaatambula n'abeera wannaggwano nga tayina by'ayita nga bizibu. Ffenna tuyise mu mbeera enkakali, naye ebisoomoozebwa ebyo by'oyitamu ne kaakati by'oyitamu olunaku olwaleero oggaliddwa, bakutiisa, bakuteeka mu kutya buli kiseera, bakukozesa ebintu eby'ekiralu by'otayagala, ebyo bye bigenda okukufuula owannaggwano olunaku olw'enkya nga otuuse mu bwetwaze bwo. Oli mu kiyumba, onyigirizibwa, owoolebwa, abamu bammibwa n'emmere, abamu bakozesebwa nga bulogoyi, babatwala nga abatali bantu, kyokka nga ffenna tuli baana ba ndeemu, ffenna tuli baana ba taata Tonda ne Maama Namugereka. Naye manya muganda wange, mwannyinaze, ebyo by'oyitamu ffenna obulumi bwe tuyitamu mu kaseera kano bye bigenda okubeera nga bitufuula abonnaggwano olunaku olw'enkya. Tuzze twetegekera nga tuzze tufa nga we tukomawo, tuzze tufa nga we tukomawo nga twetegekera akaseera kano. So topowa muganda wange, topowa Katonda munnange, manya nti nno tugenda kuwangula. Lemerako, beera wekka nga ggwe, togendera ku muyeeye gw'abalala. Amazima gatudde munda mu ggwe, beera ggwe ky'oli nga ggwe, beera ky'oli. Ekirala beera mugonvu. Obugonvu bw'olujegere ge maanyi gaabyo. Obugonvu bwa lujegere ge maanyi gaabwo. Tumanyi tujogeddwa mu ngeri ez'enjawulo. Vampires zitujoze, bakatonda bannaffe batujoze, batuyisizza ng'ekikola ki? Tubeere bakkakkamu. Akaseera kazze, tetukafiirwa, tusobole okubeera nga tukyusa
obwa Katonda bwaffe. Manyi embuyaga egenda kubeera ng'ejja bantu bangi nnyo beesuule ku street mu nsi yonna okusobola okubeera nga bakola ki, obusungu bugenda kubeera nga bulinnya ku lw'amazima agagenda okubeera nga gayolesebwa eri ensi. Naye kakkana manyi ebyo byogenda okumanya, kubanga bye bigenda okubeera nga bikuyamba okusobola okubeera ng'otegeera amazima g'ebyo by'obaddemu, nti obadde mu kirooto, then zuukuka. Mu kuzuukuka tandika okubeera nga weenoonya, dda munda mu ggwe, lekerawo okubeera ng'onoonyeza Katonda wabweruwo. Katonda ali munda mu ggwe, amazima gali munda mu ggwe. Ekitudde munda mu ggwe kye kigenda okufuula ow'eddembe. Tewaliiwo mununuzi yenna agenda kujja kutaasa, yeggwe yagenda okwetaasa, kubanga buli mutonzi yenna alina Kristo we. Buli mutonzi yenna alina Kristo we. Wokera ku makya n'okola government n'ofuna minister of health oba n'ofuna n'abeera nga waliwo minister of education, amasomero gonna katugambe nti gabeera ga minister. Ekyo vampire kye yatusiba ebbule n'atuddiza jjajjaffe Yesu ku lugendo lwe yajja okubeera ng'atusomesa okusobola okubeera nga twezuula nti tuli bakatonda abayambadde ennyama. Vampire ye kye yakwata yatugamba kale ngeri ye muno we mmulabye kale muyina kuyita mu ye, naye yali atugamba nti ffenna tuli kimu. Katonda munnange, lekerawo okubeera ng'otambulira mu bulamu eby'ebirooto. Oli Katonda wannaggwano azze okubeera nga ojja experiencinga. Tokkiriza ebyo bye baakutega. Tewaliyo muliro, yeggwe wagweteerawo. Tewaliyo akulamula, yeggwe weeramula, era yeggwe weesonyiwa. Ekikulu oyizeemu mu ebyo osobole okubeera ng'odda mu mutima, obeere nga obeera ndabirwamu ey'okwagala, obeere nga obeera ndabirwamu ey'ekitangaala eky'amazima. Kwe kubeera nga obeera mukama w'obulamu bwo. Kitegeera. Ekirala point esembayo ye okutonda ebiro byo. Nga tuli mu kaseera kano aka jjajja kawumpuli mu bwengeye, mu bwaziro oba mu bw'entandikwa ey'obutonzi bwaffe okuviira ddala mu ntandikwa nga gwe bayita mwavulunkupe mu bw'entandikwa asobola atuyamba okusobola okubeera nga tutonda ebipya ebyo bye tubeera betutamanyi, kubanga obwo obulamu obw'obwavulunkupe era buli lunaku olwaleero buli lunaku tubeera tuluyitamu. G'omanyi biki ebigenda okubeerako enkya? Tomanyi. Naye okkiriza no carryinga on, no movinga on, no tambula n'olemerako. So engeri nga w'obadde otambuza obulamu bwo era y'engeri gy'olina okubeera nga otambuliza obulamu buno, naddala mu kaseera kano nga tumaliriza cycle enkadde tutandika empya mu bw'obulamu obw'oluvannyuma. Tobeeramu na kutya. Wekkiririzeemu, kola mu kyombo kyo, tonda ebiro byo. Yiga okutonda ebiro byo. Nzize mbasomesa emisomo engeri gy'olina okutondamu ebiro byo. Tonda ebiro byo. Oyagala ensi ye ebeera etya, kubanga bakuwadde taata Tonda ne maama Namugereka ne bajjajjaffe embiti byabwe eby'enjawulo bakuwadde obwetwaze. Ekitegeeza nti no w'obeera n'obwetwaze yeggwe ayina olukusa, yeggwe ayina okuwa olukusa eri bajjajjaffe oba eri baganda baffe okusobola okubeera nga bakwatibwako, naye buli kimu kiri mu ngalo zo ng'omutonzi. Buli kimu kiri mu ngalo zo.
Yensonga lwaki ku mutendera oguddako ogenda kubeera nga buli omu agenda kubeera musawo Muganda. Era tewagenda kubeerayo obusawo Buganda, buli omu agenda kubeera yeetuukirira. Jjajja agenda kubeera nga asobola okumandwa eri buli omu. Oba wa banka oba ki n'atuula ku mutwe n'agamba munnange kino bweki ne bweki ne bweki ne bwekiti n'avaako. Kitegera. So tonda ebiro byo ng'okozesa ebigambo ebiri positive. Beera n'ebirowoozo ebiri positive. Buli kintu kyonna kirina obulongo. Londawo ebintu ebiri positive oleke ebiri negative ng'otambuza obulamu bwo. Ekyo tuddayo ku divine principles ezirina okubeera nga zifuga obulamu bwo. Kozesa divine principles ezo eziri positive ezinaakuyamba okubeera nga otonda ebiro byo. Buli lunaku tonda. Oyina amaka, tonda amaka go. Oyagala amaka go gabeere gatya? Oyagala ensi yebeere etya? Funa akadde, tuula wansi, obeera nga obuzaabuziddwa, funa olupapula, funa peeni. Ogambe nti kati nzudde, ndi Katonda. Naye nze kennyini yenze alina okubeera nga experiencinga ensi gye mbeera ntonzeemu. Wembeera nga ddala ndi mutonzi ahe ng'ekyo kyoli kinsi ki gy'oyagala otonde buli lunaku. Kubanga okuddiŋŋana kw'ebigambo byo bye bigenda okubeera nga bimanifestinga obulamu bwo obw'ensi yo. Kubanga oli Katonda yeetutte oba afunye obwetwaze era yaweebwa obwetwaze, oyina okubeera nga oyiga okutonda ensi yo n'akamwa k'ebigambo byo, kubanga ebigambo byo mayengo. Yensonga lwaki nabasomesa tekiniki ey'okubeera nga w'obeera nga oyagala kubeera nga oyogera ebigambo naddala w'obeera nga ovudde ku waya oba ng'olina ky'okola ky'oyogera, otandika ng'oyogera ebigambo, otandika okubeera nga ekigambo nga tonnaba kukyatula, osooka okitwala ku liiso lye eryokusatu n'okikkiriza ne kimala ne kikoonako ku luzzi oba akakulenge ak'oku mutima ne kikomawo ku lulimi n'okyatula. Ekitegeeza nti nno ebigambo ebyo by'obeera olowoozezzaako n'obicrossinga okubeera nga bikoonako ku mutima ne bikomawo n'obyatula, bibeera bizze n'amayengo ag'okwagala. Ekitegeeza ne woonabyogera wabweru bigenda kubeera nga bireeta kwagala mu kifo ky'okubeera nga oteekawo obukaawu. Ensonga lwaki ku mitendera gye tugenda okuddako nga wayiseewo emyaka ndowooza oba nga egisuuba mu 5 tugenda kudda mu kubeera nga tukozesa birowoozo, kubanga ebigambo bino bireeta entalo. Ebigambo bino bituleetera obuzibu ne twawukana nga bakatonda. Kitegera. So tweyigirize okubeera nga tubeera baweereza eri abalala. Kino ekintu kino kiri very vital kubanga n'olunaku olwaleero bajjajjaffe bali kukebera engeri oba entegeera yaffe ne bakatonda buli omu mu bumu oba abatudde wano ku maama nattimba nga babeesingira ku kuweereza abantu abalala. Weereza abalala. Service to all. Kye bayita socialism oba capitalism. Kitegera. Naye mu kuweereza abalala beera mugumiikiriza kubanga waliwo b'ogenda okuweereza nga obuweereza bwadde ekiseera ekyo tebabwetaaga. Bawe ekitiibwa, togenda kubakaka. Jjukira mu mitendera gye tuddako naddala akaseera ke tugenda okuyingirako, olina okusirika omuntu yekka abeera
ayagala obuyambi nga yeezudde munda mu ggwe yajja n'akugamba nti omulongo Wasswa nti wangi mpulira waliwo ekitali kituufu mu nsi nti okuva luli ne bweruti mpulira kino ne bweki ne bwekiti kino bwekiti kitya muddemu ate ebyo by'obeera byabeera akubuuzizza asobole okubeera nga kimuyamba okuyiga naye si kumupampinga puroguramu nga bw'ogyagala ye kyabeera ayagala okubeera ng'atuukako kyabeera kyajja okukola ki kyajja okubeera nga ayiga kubanga jjukira bantu bangi nnyo kati nganze nvudde mu myaka kumpi 7 nga nazuukuka so tojja ku expectinga nti no ebintu byentegedde okusaddaaka abaana okisaddaaka abantu ekibadde kikolebwa ebiwayo ebyenjawulo nti naawe kennyini nti ebyo byonna byonna ojja bituukako mu kaseera mpa ku kaseera akatono ke tusigazza nedda so twegumiikirize tusobole okubeera nga buli mutonzi tumuwa akadde asobole okubeera nga ateekinga obwakatonda bwe mu ngeri gy'ayagala kubanga ye kennyini katonda wennaggwano nga yawandiika olugendo lwe tomukaka ayinza okubeera nga muganda wo ayinza okubeera nga mukazi wo naye ayina olugendo lwo ekyo kitujjukiza okubeera nga tokkiriza kubeera nga we oteeka ebirowoozo byo n'obwakatonda bwo eri abantu abalala waliwo abo bali yabadde mu England yambuuzizza yagambye waliwo video gye natadde ku eggombolola by the way operatinga pages eggombolola yange yenza agi operatinga kairi main zuula amazima Facebook ne YouTube wezuule nayo page era yenza agi operatinga then n'amakyusa ne bazzukulu ba kayiira kitegeera newankubadde waliwo baba nga abalala abanyambako so wobeera ng'ozze ku page ezo ng'obuuza n'owulira I mean n'obuuza ate n'ogenda ku ndala manya nti muntu y'omu yakuddamu ndi ku page ezo zonna so waliwo omuntu eyabadde ambuuza ekibuuzo n'agamba nze nkyagaanye okubeera nga ngenda ku makyusa lwaki nti abaana bange mbagenda kubaleka batya wembeera nga abaana bange ngenda kubakola ki bagenda kusigala awo nange nsigala okitegera bantu bangi nnyo ndowooza abakiina naye njagala nkibaddemu mu butonzi abaana baffe bonna abato bajja nga bava mu future ekitegeeza nno bo tebali part of our exam bajja kutuyamba buyambi kitegeeza nti bagenda kubeera automatic so ekyo siyagala kikweraliikiriza obuvunaanyizibwa bwa bajjajjaffe buvunaanyizibwa bwo just kubakuuma kulaba nti nno babeera balamu kulaba nti nno tebava ku mulamwa kubakuumira mu bwakatonda bwabwe oleme kubeera ate ng'obongera kubongera programs ez'ekivampire abaana mu baavoidings amativi g'abavampire mubaleke bazanye ebintu ebya bulijjo mubajje ku makompyuta mubajje ku programs ez'ekivampire ate nammwe abaasalawo mulekerawo okubeera nga mulaba vidiyo birimu ebintu ebyentiisa babeera baprogramminga babalaga basala abantu simanyi Al-Qaeda atta abantu biki bakola ki bakuprogramminga gwe kennyini olowooze ku ebyo obitonde so buli woolaba nga waliwo violence nga ka video kali ku social media oba mu gundi wokatumya bwoti nga olaba waliwo ekitali kituufu kajjeeko tolaba
kubanga ebyo byennyini by'ogenda okulaba kaggweyo oweereze ka emoji akakaaba byo byennyini bye bigenda okugenda mu subconscious y'obwongo bwo obitandika bitonda. Olengera trick ya vampire wezeetukola kyova olaba nti nno yali yatutega Armageddon bajjajjaffe baatuyamba buyambi ne bateekawo shield singa planet twagimalaawo dda naye bajjajjaffe b'obulongo kubanga jjukira omulongo Eva oyita naye nga ye owokubiriwo nga yateekawo shield oleme kubeera ng'otonda timeline eyo oba gye tuyita ebiro ebyo kitegera. So mwewala ebintu byonna ebibateeka mu negativity, videos, firimu ezibateeka mu negativity mu byewale. Mubeere mu nature, mugendeeko muwugeko, mugendeeko mu bibira kitegera. Mukwatagane mama nattimba, muve mu ngatto abayina obusobozi naddala abali ewaka ettaka lyaffe eddungi teririimu nti mulimu emisota ng'abali mu malungu ffe kitegera. Njagala nkujjukize omulabe waffe namba omu kutya tokkiriza kintu kyonna kutiisibwa. Ekirala manya nti nno oli Katonda wa naggwano, tolowooza nti nno nti bajjajjaabo weebali awo nti balina okubeera nga balabirira ggwe. Weebali okukulabirira naye oli Katonda wa naggwano olina obbawo olukusa kitegera. So tuleme kuddaawo kubanga mpulira waliwo bakatonda abamu abagamba naye bajjajja ne bakkiriza kino ne kibaawo nga bakiraba wabawo olukusa. Wabawo olukusa. Wobeera ng'oyagala bakuyamba obukulenge nga towulya masannyalaze gakola ki gatambula munda mu ggwe. Buli kintu kyonna wobeera ng'oyagala obuyambi saba olukusa. Asaba aweebwa naye atasaba ekisooka abeera amenya etteeka ery'obutonzi. Oli mutonzi newankubadde nga weenafuya. So olina okubeera ng'owa olukusa baganda bo bajjajjaabo bakatonda bannaffe basobole okubeera nga bakolamu omulimu. Kitegere. Twekwatekwate ku mikono. Tuleme kukkiriza ttumba kutufuga. Tuleme kulowooza nti nno tuli bannaggwano okusinga abalala, ffenna tuli kimu. Oba wava mu dimension ki oba wava mu dimension ki, at the end of the day oli wano ffenna tubadde mu kizikiza era tukyali mu gaali y'emu. Otaapinga era waliwo bakatonda abataapinga abali mu level ey'omunaana, naye manya nti nno oli mu nnyama n'ey'abalala abatagenda kubeera nga bategeerera mu ngeri y'emu nga wootegedde. So buli mutonzi muwe ekitiibwa, manya nti nno ffenna tuli kimu era twenkana, tewaliwo akusinga bwe bwetwaze. Kitegera. Era tweyagalize ebirungi, tweyagalize eddembe, tweyagalize essanyu. Era leka buli mutonzi atambulire mu ssanyu n'eddembe. Leka kibe era kibadde. Weewaawo atenderezebwe, agulumizibwe oyo kitaffe Tonda ne maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Weewaawo nkuweereza omutima gwange akuume atakuumira mpeera.